Enkuba etonnya nga bukya olwaleereresa ab'emasajja bajjasimula bugolo emyala bwe gibooze mukoka n'ayanjalira mu mayumba gaabwe n'okwonoona ebintu omubadde n'ennimiro. Ebyalo ebisinze okukosebwa kuliko Kibira B, Kaliddubi, Kisangaani n'ebirala nga byonna biri mu munisipaali ya Makindye Ssaabagabo ng'ogyeko mukoko okuyingira amayumba n'amakubo gasigadde tegayitikamu kubanga gasaliddwako mukoka awatali kidduka kyonna kiyinza kusala nga n'ab'ebigere bakaluubiriddwa bo abavubuka abalina amaanyi bagufudde mugana okwekolera ensimbi nga basitula abantu okubasomosa era buli omu owedde asasula 2,000. Lwasa kido atazina tumuwa kale bwerere babagana amazzi ero gatabuse nsasagge lero omuntu n'omusaba ebitono takyabiyina kunonya akawogo k'abaana nakukabira n'osala n'okola ki n'omutwala bandi n'agenda n'akola. Abatuuze be twogedde nabo bategeeza nti ebintu byabwe bingi bitwaliddwa mukoka nga n'ennyumba zoolekedde okubakuba. Amazzi gonna gali ku musingi, olaba ku musingi wansi we gali ogalaba gali kuki ku musingi mazima amazzi gayita mu bisenga. Gavumenti ebeekola eyambe batwale abantu babajje mu mazzi bafunyewo okugenda. Bagamba ebyembi n'akawunga akabasubizibwa gavumenti tebannakalaba kyokka ate ne bagwa ku kizibu ky'amazzi bwatyo ne basaba okutunuulirwa amangu. Tetulina kyakulya, amazzi gatuli bubi, akawunga tewali, kwegamba n'okufuluma ebweru onnoonya ekyokulya tewali we tuyita. Bo abavubi basukka mu 500 ku mwalo gw'e Bugonga ng'ebakaba ge bakomba oluvannyuma lw'ennyanja Nalubaale okubooga amazzi ne gasaanyawo amayumba n'okwonoona amaato agawerako. It started at night. That's when this flood started. So from there, we just felt it when it was entering the house. So all our things which we were having wasn't there. Mulimu ebintu wakati ebikozesebwa bye tubadde tukozesa ebimu bigenze. Twetaaga obuyambi naddala kati abantu bagenda kubyaki. Bwe tutuukidde mu kifo kino tusanze abavubi bano bagezaako okusengula ebimu ku bintu bye basigazza oluvannyuma lw'amazzi okutwala ebiwerako. Bano ababadde tebalina wakudda bafunye omuzira kisaba wadde ekifo we baba batira nga babeerera abamu basangiddwa nga bazimba naye nga bagamba tebamanyi kyakuzaako ne basaba gavumenti ebadduukirire. Ne Ministry ya Preparedness oba ne Uganda Red Cross na bonna abalina omutima omulungi ogusobola okuddaabiriza abantu baffe tebalina we basula twandiyagadde tukufuna ku tents. Now as you see us, we have nothing to eat. Our children are suffering. We are starving, so there's nothing we can use. Naye nerabika nteekateeka ya Katonda teri muntu yali akisuubira nti ennyanja eyinza okutuuka wano awo no wensabira bakadde baffe abatwala waggulu eyo bajje tukwasize wamu. Naye mu kaseera ketuvuddemu nemba terina kyekoze, minisitule y'obutonde bw'ensi terina kyekoze, nero ku gavumenti zennyini ze tulina nazo zennyini tezifaayo. Nze kindaba abantu balina emputu oba bagamba bavaayo tubawulira. Abalala balabiddwako nga bataasa mmotoka ezibadde okumpi n'ennyanja oluvannyuma lw'okukwatibwa nga zikukusa obwennyanja obuto n'ezisimbibwawo. Bino we bijjidde nga gavumenti kyejjeragira abantu okusenguka embalama z'ennyanja era nga tewali n'omu waakuliyirirwa. I wish therefore to call upon those people who are within the protection zone of wetlands to vacate with immediate effect. David Sekayombya ne Godfrey Sempigi bakusakidde eggulire lino ku lwa Bukedde TV.